Skuprejan Media TV tukwebazayo najjo sinzira okubanga ku mukutu okyagwe ku middeko. Yes, omukyala amanyiddwa nga Full Figure. Full Figure tagwa mu ntalo. Omukyala ono yazzeemu n'alumba mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula. Full Figure ayogedde ebintu ebyasinze okunyiriza ddala olw'ensonga nti yavuddeyo n'agamba nti mu Namasaka ye ensi temwemazaamu era ye akanya kaddi ya passport ng'ono ategeeza Eddie Kenzo nti yensi temwemazaamu era akanya kaddi ya passport, naye nga musajja mukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza ye akanya kaddi ya sokisi olw'ensonga nti ye talina gy'atambulira, talina gy'alaga, era ffenna muyinza oba temukimanyi naye Rema ye ng'omuntu ayinza obutaddamu fuluma ggwanga olw'ensonga nti bamubaninga okugenda mu America okumala emyaka 10. Oyinza oba obadde tokimanyi bamubaningira ddala, so tasobola fuluma nsi. Byebimu ku bintu Full Figure byakweseza advantage okusobola okubanga alumba family eno nti bo tebalina makulu yadde, teri avudde naye kusobola kubanga ayamba abantu okujjako kuba nti balinze okwemulisa mu laavu zaabwe ezisingira ddala omunyiza. Full Figure ayogedde ebintu bino ng'agezaako okutumira Eddie Kenzo nga wamugamba nti Eddie Kenzo sigala ng'oli mugumu, ffe Uganda tukyakwetaaga. Yes, ku Prejan Media TV gwe twendowooza ku nsonga ya Full Figure okubanga azzeemu n'alumba family y'Abasebunya.